Yes, kamuvi omuku obwo obusinga okubeeramu entalo. Kano kamuvi ka ntalo abasinga obungi muli ketegereza n'abagambye mwetegereze nnyo abantu ab'enjawulo. Twetegereze omulangira, waliwo omuvubuka gwe mulina okwetegereza. Talina nkyali naye mu kaseera kano agenda otambulibwako ensonga. Mwebale ku subscribinga, ku likinga, commentinga, tweyongereyo. Kaseera kagenda mu maaso n'okutambula. Tugenda ku episode ya 6 gyemanyi era ssaawa yonna tugenda gyesimulula. Genda kubeera out. Episode si zonna zigenda kubeera out. Naye nga mukagenda empola mpola ebiseera ebisinga kamuvi kano nga kakyali ku nnyanja tosobola tegeera ki kyennyini kikategeeza. Tosobola tegeera muvi kyekwataganako, tosobola ginyumirwa. But genda ng'ogiraba mpola mpola wonna followinga ogenda picking up. Mubadde mumanyidde buli buseera bwe tulaba obwa adventure, buseries obulimu ensuusuuti, abaana embooko. No, this time tuli kulabako twayingidde mu ntalo. Tusooke tulabe kano ka Three Kingdoms oba entalo ez'okulwanyisa okubeera nti bazzaawo dynasty naye nga buli omu alwanira obuyinza. Ffe tugenda ketegereza mpola mpola, temutemya. Ngenda baleeta episode si zonna wano ku Jinja Media TV twewaayo. Then mu aba VPN n'abagambye abantu baba bangi betuwaakingako. Bw'omala okuweereza omutwalo gwo gumu oba mumpulira, bw'omala oguweereza ontegeezaako ku namba yange yennyini gy'oweerezaako. Then awo ogenda kubeera nga naawe owona okugula data buli kaseera kubanga ka VPN kakola bulungi, kali speed, kali faster, kaddukira ku misinde gya wifi. So mwebale okuba nti mwekuumirako. Tugenda mpola mpola. Mbeebaza nnyo okuva eri gye twatandika ku episode 1 tuli ku episode ya 6 lunaku lwa 6.